Kyala namboza mbuziza tinajja kuflow ne mbagamba nti nja kukola ku kyokuta abaana ba National Unity Platform ne mugamba sikyerabiranga era nkiriko era nakyogeddeko n'omukulembeze w'eggwanga agambye agenda tulungamya mu bbanga eritali ggwanvu okulaba nti abo abaana bafuna omukisa ogukomawo mu society babeere rehabilitated era babeere skilled babeere trained basobole okubeera bacontributinge ku nkulakulana ya Uganda kuba namusabye n'agamba kirungi nnyo okusonyiwa singa omuntu aba yenenyeza ne babeera beenenyeza kankitunulemu ngenda kulungamya. I will guide on that. So I believe era we munaba muli kisoroti ku nako olwa balaza mujja kukiwulira nga nkimusiima kulaga nti sikimuteese sikimujje muki mukamwa naye oba okolagana n'omukulembeze tolina kumutwalanga RDC wo obanga omukinjaji ku bucha golagira nti temaka nakafumito ntwale ntemera wano olubirizi temere ekyenda njagala kyenda kino ekyoluzuzu. No, president abeera president ayina ebikwata ku ggwanga bingi byalina okukola so bote balowooza nti president azanyira ku tuni zaabwe nti endongo gye bakuba gyakola ki gyazanyirako. President ayina ebiruma eggwanga bingi byalina okukola ki byalina okukola naye yampadde essuubi era yampadde amaanyi twafulumyeyo mu lukiiko lwe twabaddemu kuba namusabye nti in the spirit of reconciliation and in the spirit of brotherhood and in the spirit of young people, it is important these young people celebrate their International Day when they are pardoned or they are excused. Basonyiwe. Yes, so kati ye amanye ngeri gyagenda okikolamu and I believe he's going to do it. Tukiwemu ennaku ntono nnyo. But I will thank him and I want to thank him now that Your Excellency, thank you for your kindness and thank you for being a forgiving father. Kubanga abaana bano abamu nze mbabuulira kuba si kirungi kujjayo byama by'abaana nandibibawadde mu handwriting yaabwe gye beewandikira ne basayininga n'ebinkumu byabwe abantu 3 mu bameka mu 2 nga bagamba emisango gye baakola nga bagimanyi abamu naye nga bagamba muzeeyi akole ki abasonyiwe abayamba ayogere n'ab'obuyinza oba bekikwatako ba DPP bani balabe nti babasonyiwa. President sibe basoose okusonyiwa yasonyiwako n'aba LRA yabawadde n'ettaka we babeera bali mu kulima bali mu kubazimbira amayumba bali mu kola ki so ne bano abaana bato abaguidinge tubasonyiwe tuba rehabilitating tuba skilling tuba equipping naye nkubiriza abakulembeze ba National Unity Platform temukibukira nga luwe mwakibukira ate ne mukyonoona kubanga buli muvaayo n'ebigambo ebinene nnyo ebimu binyiiza abantu abakulu tubeera ne tunyiiga so tubanga tulina bye tucommunicating n'obuvunaanyizibwa byonna mubikoze bye musobola ne beero mwazisaba ne bazibawo ate nga tebalina address abamu so muleke tulabe president kyagenda okulungamya naye nga president yatuwadde essuubi nti agenda kukikolako. As young people we should respect elders and we should respect the leaders. So if the president has decided to assist in the release of the young people who committed the crimes but supporters of National Unity Platform, we should be grateful to him and we should give him time to do that. We shouldn't push him like there is no tomorrow, like Uganda will not move without them. But it is an appeal that I made, a reminder of his earlier pledge, and he promised he's going to handle it. So let us give him, let us trust in him and believe in him. He's a forgiving father, he's a good father. As we celebrate the International Youth Day, let us also celebrate tolerance, forgiving spirit, and unity, and patriotism as young people of Uganda. Mukulu Balamu, bwe bamuwa minisita yagamba ensonga gy'asookerako. Jjukira nga Balamu tannabeera minisita, waliwo gobaawa minisita ow'ebyamateeka. Nobert Mao. Muganda waffe Nobert Mao. N'agamba ensonga gy'agenda osooka okukolako y'eyokulaba nti abavubuka aba NUP, abavubuka b'enkyukakyuka abaasibwa bagenda kuteebwa. Kakati oba myaka emeka tebateebwanga. Kati muganda waffe Balamu naye bamuwadde. Naye n'agamba agenda kola ki? Kubata. Akati olaba ate avudde ne ku mulamwa. Kubanga ne byayogera tebikwatagana. Juzi yabadde mu parliament n'agamba nti president w'eggwanga agenda kweyimirira abasibe abaasibwa awatali musango ab'ebyobufuzi. Mu mateeka president alina obuvunaanyizibwa obumuwa bassemateeka nti tavunaanwa. N'olwekyo omuntu atavunaana omusango ng'ate tukimanyi bulungi nti no bwe weeyimirira omusibe n'atadda mu kooti
kitegeeza gwe yamuyimiridde oba olina ki oba n'omusango era oba okwatibwa n'ovunaanibwa omusango ogubadde guvunaanibwa oli atazze mu kooti nakyo mwami Balamu bwe yabadde ayogera simanyi kye yabadde ategeeza nti pulezidenti asobola nti waliwo ekkooti esobola okukkiriza pulezidenti yeeyimirira abantu atasobola kwatibwa abeere shulite ku muntu omusibe kyendowooza nti tekisoboka. Kale banyawo ne bassebo tubaaniriza mwebale nnyo mwebali ddala abatambula naffe Extra Digest mugoba nsonga nze Sesanga Bate the Great bwe tutambula ku nsonga ezigenda maaso mu ggwanga ezikwata ku bulamu obwaffe obwa bulijjo ebyobufuzi embeera z'abantu ebyenjigiriza ebyobulamu gattako ensonga endala ezitugasiza awamu ng'abaana ab'endeeya Nakalaama ne Uganda okutwalira awamu. Twagera ebigenda maaso mu ggwanga tuli ne kansala akiikirira abantu ba Kawempe eyamambuka mu lukiiko lwa Kampala Capital City Authority ye kansala Saulo Ziwa kulya nnyingi si kugwa maddu erinnyero ya lugero anolekyo gwe tugenda otambula naye olunaku olwaleero nga twogera of course ku bitambula ebigenda maaso mu ggwanga biyitirivu ddala paliamenti ey'eggwanga abakulu bagamba nti baagala bagitwale mu bifo ebyenjawulo ate balabe ebiri eyo abeeyo bagamba ki oluuyi oluwabula gavumenti olukulirwa Joe Ssenyonyi kye bawakanya bagamba nti kuno kwonoona nsimbi ey'omwoyo w'omusolo. Kyagulanyi Ssentamu Robert president wa National Unity Platform ayongedde amaanyi mu nsonga zaaliko ez'eggwanga okuva ku MDD kati essaawa eno munnamateeka era singa anaaba agenze ku Law Development Center LDC ajja kuba amaliriza ebitabo byayo nayo asobole okuba nga ayingira mu kooti okutandika olwo okuwoza emisango. Gavumenti eya Uganda nayo waliyo ebitambula bingi twalabye Minister Baramu Balugahara ng'agamba nti General Museveni ye mukulembeze wa kuno yalangirirwa anti agenda kweyimirira banna kibiina ki National Unity Platform n'abawagizi ba Kyagulanyi Ssentamu Robert mu mbuga ez'amateeka basobole okuba nga baddamu okulya obutaala n'ensonga endala nnyingi nnyo tugenda kuba nga tuzikubaganyako ebirowoozo olunaku olwaleero. Kansala Saulo kulya Sebo ogamba otya? Sanse okulaba mukulu Sesanga Sebo ne muganda affe gwokola naye ali ku kamera Daniel olw'okutuwanga ate omukisa naffe ne tujja ne tubaako engeri gye tusobola ate okubaganya ensonga kubiri mu ggwanga lyaffe n'okusingira ddala ne tuba nga tuteekako ettaffaali mu ggwanga lyaffe. Amannya kulya Saulo Ziwa kansala LC5 Kawempe North 2 okusookera ddala njagala okuyozaayoza pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu olw'okuba nti yamaze okusoma amateeka era n'atikkirwa olunaku lwajjo. N'olwekyo ettaffaali ddene ffe nga banna NUP ffe nga ab'enkyukakyuka kubanga ebigambo bingi tubadde tubiwulira abo bayaaye abo bakola MDD bakola ki naye kwegamba waliwo ebintu Katonda byaleeta oba oliawo ng'alina ekigendererwa kubanga abantu abasinga obungi tukkirize tugaane abali mu Uganda tetwamanya nti olunaku lusobola okubeera lumu Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ajja mu byobufuzi naye atukoze bulungi era tulowooza era tulabira ddala nti Katonda ye yamuleeta tali yekka olw'ebintu engeri gy'abikolamu era bw'oba olaba bwe bamaze omutikkira baganda baffe abamu era abataalina kye baagaliza Uganda ebigambo bye bavudde nayo mu kifo ky'okuyozaayoza omuntu afunye obuvunaanyizibwa obulala asazeewo okusoma amateeka kuba mu Uganda ekintu ekisinga otusumbuwa nga bannayuganda bwe butamanya mateeka bwe bumenyi bw'amateeka gavumenti bwekola ku bantu. Nolwekyo bwe tubeera ne pulezidenti ng'oyo ng'asomye amateeka kitegeeza agenda kutuyamba kubanga agenda kubanga ebintu abiraba mu ngeri y'amateeka nga tagenda biraba ng'omuntu wa bulijjo. Nolwekyo abantu bwe bandibadde bavaayo muyozaayoza abamu ne batandika okwogera ebigambo ng'olaba oba oliawo tebiri ku mulama n'ebyo tebitwewuunyisa ate era tugamba ebitalina makulu tetwagala tubiwe ki makulu. Njagala kusigala ku kigambo ekigamba nti Mukama Katonda munene yeebale nnyo yeebalire ddala asigale ng'atukumira pulezidenti waffe. Nga tukyali ku pulezidenti kiwa kifaananyi ki kuba kati mumutunuulira mmwe mu ngeri ey'okuba nti alimbya bufuzi alubirira okukulembera eggwanga naye ate waliwo naffe abakulidde mu ghetto nga tulabira ddala
ghetto yaffe ng'esituka eyongera okusituka okubaako ne weetuuka. Kino abavubuka abali abalowooza amu nti baalemwa na biki kyongera kubakwatako kitya? Mukulu Sesanga neyanziza ekibuzo ekyo ky'obuza kirungi. Nze ayogera naawe Sesanga olwaleero. Ffe bamu abakulira mu ghetto. Bwe njogera ghetto kitegeeza ki? Omuntu ayinza okugamba nti nno bwe bawulira ghetto bayinza olowooza nti tuwogera Kamooki eri wansi mu mazzi. Kamooki, Katwe, Kinyolo. Eyo Katwe n'awalala. Naye abantu abakuze kwegamba mu nkula eri awo nga yakweyiya. Ng'oba oli awo mu ggwanga bali badde tebalina na kye bakola ki? Kye bali. Naye okutuusa olwaleero ng'olaba nti nno nsobola okubeera kansala ekyo kituwadde omukisa munene. Abamu twali tetwasoma na kusoma okubanga tulina ebisaanizo ebitusobozesa okubanga tukiikirira abantu. Abamu tusomye bukulu tuzzeyo ne tukola ki? Ne tusoma. Nolwekyo nkubiriza abantu bonna mwenna abali eyo abaweddemu essuubi nti temuggwamu ki? Temuggwamu ssuubi. N'okusingira ddala ku mulamwa guno gwe tuliko ogw'okukyusa ensi yaffe. Twekwatira wamu tuleme gamba nti nno eno ensi okugikyusa tugirekedde abo bamwambala makooti abo abafuwa oluzungu nti bagenda kututegerera mu nsi. Kubanga n'oba ogenze ono record notunulira abantu abasinga obungi mu nsi yaffe muno beebo abatayambala makooti beebo abatafuwa luzungu abeetaaga okkiikirirwa ti ne balunaku bwe lutuuka olw'okugenda okuba akalulu abo abantu abo be muyisaamu amaaso be basinga okuba akalulu be balina obuzibu be baagala okuyambibwa. Yagenda mu ddwaliro Mulago nga teriyo ddagala, yagenda ekiruddu n'atayambibwa, yagenda ekaweepe n'atayambibwa, yanoonya fiizi ne zimubula n'alemererwa okulabirira abaana be. Y'oyo atafiiriddwako kubanga bali abasajja be twogerako be tubadde tugamba abambala amakooti be bosanga omusajja omu ng'alina oluguudo lulamba nga yalulya luli mu nnyumba ye, sente yazifuna n'azitwala mu nnyumba ye, ogosanga alina eddwaliro eri abantu naye nga ye yaliteeka mu lubuto lwe. Bwe bosanga alina essomero eryandibadde azimba essomero lya buwumbi 3 naye nga yazimba lyakamu ate n'obubiri n'abutwala. Kati bwe betwogerako. Nolwekyo nkubiriza abantu mwenna abali eyo abalowooza nti nno muli mu ghetto muliwa mwetabe mu byobufuzi by'eggwanga tusobole okukyusa eggwanga lyaffe. Kitegeeza ki ku kya pulezidenti waffe Kyagulanyi nti omuntu yenna ng'alina ekigendererwa asobola okufuuka ekyo ky'ayagala. Juzi n'adde n'abamuganda waffe Gaddafi ali awo naye yakulira mu ghetto yabadde ayogera n'agamba nti yeebaza pulezidenti Robert Kyagulanyi Ssentamu gye yamujja kubanga yalinga akagoba olulimi lwa ghetto nti yalinga akagoba naye n'asobola okuva mu kagoba ne bamuleeta naye n'afuuka omuntu n'ategeera ensonga eno gye twogerako ey'okulwanirira eggwanga lyaffe n'ava mu kagoba n'amanya nti obuzibu bwe tulina ekindeetera ogenda kukuba okugoba omuntu muggyeko akasimu butaba na buvunaanyizibwa na gavumenti erina obuvunaanyizibwa mu nsi yaayo. Abavuka tebalina mirimu, abavuka tebasoma, naye bino bye bagamba bino bateekawo bonna basome, mu butuufu si bonna basome. Abaana basasula ssente, essente ze basasula era omuntu waba talina ssente tasobola zikola ki? Kuzifuna. Kakati bagenda baleeta amateeka agatayamba abantu n'ogamba nti nno oyagala memba parliament wa senior 6 n'ogamba oyagala omusomesa ng'alina diguri. Kakati kugaba bintu bingi byolaba nti gavumenti tekoze kimala okulaba nti neeyamba Bannayuganda. Nolwekyo tugamba abantu mwenna abali eyo okusinziira ku kya pulezidenti waffe titubeere bumu osobola okufuuka ensonga temwemalaamu maanyi. Abakyasobola okugenda okusoma obukulu nga ffe bwe tukoze nabo bagende bakole ki? Basome ku lw'enkyukakyuka basobole okusoma ebintu ate twenyigire ne mu kusoma ebitabo. Bwe tunasoma ebitabo kubanga obuzibu bwe tulina nga ffe abaddugavu bagamba nti abaddugavu abasinga tebasoma. Bw'oba oyagala obbakweka ekintu kikweke mu kitabo kiwandiike tebajja kusobola kukitegeera. Nolwekyo tukubiriza abantu tusome ebitabo kubanga twagala okukyusa ensi yaffe. Bajjajjaffe abaali tebasoma basobola okwegatta wamu ne bagoba abazungu. Abali basoma abalina n'emmundu abalina ne ssente kuba bali bafuga ekonomi y'eggwanga naye beegatta wamu nga bakozesa amagezi Katonda ge yabawa ne basobola okugoba abazungu. Abazungu ne bagenda ne batulekera ensi yaffe. Akati ne tuzaawo ate bannaffe bannansi ne badda mu kifo ky'abazungu bali bakyeruppe abaatulyaza amaanya ne batuggyako ebyobugagga byaffe na buli kimu n'ettaka lyennyini eryali eryaffe ate ne bafuula abalitugabira ffe bannannyini lyo. N'olwekyo waliwo ebintu nze olumu bye ntunuulira Mukulu Sesanga ne binkabya amaziga nganze. Kuba wentunuulira engeri gye bakwatamu baganda baffe bannabyabufuzi n'olaba engeri gye bakwatamu Akireewo n'olaba engeri gye bakwatamu abantu abalala nga bakolera ddala enkola ey'ekizungu abazungu engeri gye baali batutaddeko impunity ey'ekikabbulu baganda baffe bennyini betwogera olulimi olumu betuzaaliganirwabo mu nsi yaffe ne batutulugunya obwenkaniddeawo. N'olwekyo ffeffe nnyini nga tuukola nga bajjajjaffe bwe baakola
tube n'eddoboozi buno obuntu obutono buno buleme kutumalamu kubanga bano gavumenti n'abenywereza mu gavumenti bwe bakozesa okutufuga batudaivatinga nti gundi yalidde kino gundi yalidde kino gundi ali bulungi gundi ali bwati kati mwe muli bwe muti gwe olwanirira kulya Sawulo kansala afuna omusaala eri ku KCC gwa mulwanirira ofuna ne baleeta ensonga ezikujjamu amaanyi okulwanirira ensi yo nolowooza nti oba oli awo mulwanirira Sawulo oba oli awo olwanirira Kyagulanyi oba oli awo olwanirira Joel Ssennyonyi nedda njagala kukakasa bannayuganda abatulaba ku pulogulaamu eno nkakasa bulungi era nga ntegeera bulungi mwami Kyagulanyi alina ssente ezisobola omumala ate tazijje mu byabufuzi kubanga nze edda nali nvuga omusenyu nze omu kuba atandika okuzimba ennyumba ya Bobi Wine omwaka gwali ndozanga gwa 9 nga mu 8 awo bwe watyo bwe maseerabidde yatandika okuzimba ennyumba emagere ennyumba abantu gye balaba nga nnungi nnyo yali yatandika dogizimba nga tannabaana kujja mu byaki mu byabufuzi ne byonna bye yalina n'olwekyo tubaleme kulowoozesa abantu nti eno omwami Kyagulanyi anoonyayo ki sente naffe abamu tetunoonyayo sente era nze nga nsinzira ku TV eno pulogulaamu eno njagala tegeeza bannayuganda nti bwe kiba kyetaagisa nze obutabeera kansala nga kyekigenda okuyamba ekitundu kyange tusobole okulaba nga tulwanyisa mwami Museveni nefuga bbiirye obwa kansala nsobola okubuleka ne tukola ekyo kubanga kyekigenda tuyamba ffenna obwa kansala busobola okuba nga tebusobola kutuyamba kubanga n'ebiteeso bye tuteesa babiteeka mu nkola ye gavumenti naye ne tumala okuteesa ebiteeso ebirungi ebisobola oyamba abantu b'ekitundu kyaffe naye nga gavumenti erina biteeka mu nkola yeeyo erinnyirira eddembe ly'abantu etawa abantu kitiibwa etawa ssente za muwa musolo kitiibwa kitegeeza tuliwa tetulina kyetukoze kyetulina okukola ekituufu nga bannayuganda kwe kwekwatira awamu tulwanyise gavumenti eno tulabe nga tuteekawo gavumenti esobola okututegeera esobola okutegeera ebizibu byaffe tutunuulira embeera mukulu Sawulo minisita buli kyonna ekyogerwa minisita eri eggwanga minisita wa gavumenti eba gavumenti ng'eyogedde minisita Baramu Barugahara yategeeza paalamenti y'eggwanga ne Uganda okutwalira awamu bulijjo mwe mugamba nti abaana baffe babasibira bwemage abaana tebalina musango mu kusooka yagamba nti abantu bano kituufu bali mu makomera irigale kitegeeza bali makomera mu bukyamu mu bumenyi bw'amateeka Balamu yategeeza nti omukulembeze w'eggwanga General Museveni abantu bano agenda beeyimirira bateebwe baddeyo bakole emirimu gyabwe bulijjo mwe mugamba nti mwe mulemereddwa abanja balemereddwa twabayita bajje ku mmeeza tebajja kati General Museveni kayeyimirire abasibe ab'ebyobufuzi okusookera ddala waliwo ebintu bye tutasobola kwewuunya mu Uganda nga ffe abaze nga tugobera ebyobufuzi mu Uganda oba oli awo omukulu Balamu akyamuukirira nnyo kubanga yakabeera minisita wa mwami Museveni oba oli awo ayinza okuba bingi byalina byatannaba kumanya naye emabegako katono ku kyoyogedde abantu bano basiruwaza nnyo bannayuganda ekyokulabirako kitya ti bagenda ne bajja ne bakwata omuntu ekyamazima nga talina musango naye nga bamukwata olw'okuba awagira Kyagulanyi bo bennyini ne bamukwata mu bumenyi bw'amateeka ne bamutwala mu bumenyi bw'amateeka ne bamusiba mu bumenyi bw'amateeka bwe bavaayo ne bagamba nti kakati mmwe mulwanirira Kyagulanyi era Kyagulanyi asobola kukukolera ki kati mukusiba basibye ggwe naye nga kyamazima Kyagulanyi si yasibye omuntu oyo abamusibye be bamwe gavumenti naye mwagala okuteekawo okutiisa muki mu bantu naye nga mulaga nti ate oli alwanirira eddembe ly'abantu ate yavuddeko okusiba omuntu n'ekyo obwo buba bwewussa buba butamanya na kugezaako kubuzaabuza gwe n'okwata omuntu n'omulaga nti omusango ogumusibiza Kyagulanyi era Kyagulanyi mubi nnyo naye ng'ate gwe omukoze eki gw'omusibye n'olwekyo tosobodde mugamba nti nze ndi mubi nnyo nze akusibye nga tolina musango gw'okoze eki naye gwe omulaga nti ani ti Kyagulanyi kati nzija ku nsonga eno y'abaganda baffe abakwate nga tebalina musango mukulu Balamu bwe bamuwa obwa minisita yagamba ensonga gy'asookerako jjukira nga Balamu tanabeera minisita waliwo gwe baawa minisita ow'ebyamateeka muganda waffe Nobert Mao n'agamba ensonga gy'agenda osooka okukolako y'eyokulaba nti abavubuka aba NUP abavubuka b'enkyukakyuka abaasibwa bagenda kuteebwa kakati oba myaka emeka tebateebwanga kati muganda waffe Balamu naye bamuwadde naye n'agamba agenda kola ki
kubata akati olaba atavudde ne kumulamwa kubanga ne byayogera tebikwatagana juzi yabadde mu parliament n'agamba nti president w'eggwanga agenda kweyimirira abasibe abasibwa awatali musango ab'ebyobufuzi mu mateeka president alina obuvunaanyizibwa obumuwa bassemateeka nti tavunaanwa n'olwekyo omuntu atavunaana omusango ng'ate tukimanyi bulungi nti no bwe weeyimirira omusibe n'atadda mu kooti kitegeeza gwe yamweyimiridde oba olina ki olina omusango oba olina omusango era oba okwatibwa n'ovunaanibwa omusango ogubadde guvunaanibwa oli atazze mu ki mu kooti n'ekyo mwami Balamu bwe yabadde ayogera simanyi kye yabadde ategeeza nti pulezidenti asobola nti waliwo ekkooti esobola okukkiriza pulezidenti yeeyimirira abantu atasobola kwatirwa abeera shurite ku muntu omusibe kyendowooza nti tekisoboka era tekiri mu mateeka oba oli awo mukulu Balamu nga olulimi lwe yayogereddemu oluzungu yabadde tasobola luvuunula luteeka mu Luganda naye njagala kumukubiriza nti ebigambo ebimu bwe bibanga bimulemye okwogera mu luzungu afube nga alabe nga ayogera oba nekiraka wa palamenti oba byogere mu Luganda oba abireke abwe mukulu kano kakaisewo mu lulimi lwekola ki lwentegeera ayogere ebyo byennyini ebigambo byayogedde ne mukama we naye teyeerabira nti mwami Museveni tawa abantu ba minisita buyinza bwabwe mukulu Balamu mu minisita w'abavubuka ali awo mu kifaananyi kya pulezidenti era kyendowooza nti mwami Museveni oyo tasobola muwa buyinza era ebyo byayogera ajja tuuka ng'akoze eki ng'asembye nabyo naye katumusabire kubanga ffe tugamba nti abantu abaasibwa tebalina musango baasibwa ba byabufuzi baasibwa olw'okuba baali bawagira Kyagulanyi eyali avuganya mwami Museveni nga mwami Museveni kimu ku bintu byatasinga kwagala kumukola ki oba Balamu kinakyogera kuba alaba n'abavuganya mostly aba NUP be bakwatira abantu nabo omuliro bagujjamu tulaba ba foot soldier tulaba bannayuganda ba bulijjo be bagamba bannanga abasibe bakyali mu makomera abaana baffe bakyali mu makomera naye abakulembeze bakansala ba MP ba local government leaders 0C5 takyali abyogerako kyamazima mukulu Sesanga ebintu bino tubyogedde era kisobola kuwayiriza nti abantu tebakyabyogerako olwaleero n'obogenda ku Facebook olaba abantu abapositinga free or political prisoners abantu ensonga bakyagimanyi era ensonga bagiremeddeko buli we tubeera ne press conference tubyogerako naye lwakuba mwami Museveni ne gavumenti ye bannampulira zibi oba oli awo balina ebigendererwa byabwe ate nga tebanaba na kutaabo betwagala bate ate bongerayo okukwata abaki abalala muganda waffe bakamukwata wanakireewo ne bamutwala Kivumbi ne batwala ne bagamba nti basanzeeyo enjota z'amagye naye ne beerabira nti ezo enjota z'amagye kyemmanyi bazifulumya nga buli zimu zirina omuntu nnyini waazo era sirowooza nti no waliyo oba Lieutenant Kano eyali agezeeko ku poliisi oba nagenda ku military barracks oba wa na reporting nti engundi ze bazikoze enjota zange bazibbyeko oba nti balina obujulizi nti oba bamenya sitowa ne babbayo ki ate kuba bagamba ziri ki ziri oligino ekitegeeza bwe bamanyino zikebera ne bagamba ziri oligino n'ekyokubiri abatuwuliriza n'abatulaba ku program eno njagala beebuuza ekibuuzo bagambe ddala akireewo nga akireewo akulira security ya President Robert Kyagulanyi Ssentamu owa NUP enjota z'amagye zimuyamba ki era mu lutalo lwe tuliko olw'okyusa mwami Museveni zikola ki enjota zikola ki mu lutalo lwe tuliko olw'okyusa mwami Museveni zikola ki n'ekyo abaana baba bamaze okwebuuza bajja kutegeera nti oba oli awo bino ebintu byakugezaako kusibako bantu ki misango naye n'abazungu baabikola mu biseera byabwe nga bafuzi b'amatwale baabikola ebyo byonna ne basibako abantu emisango ne babagaana okwogera n'enguudo ezimu muno mu kibuga babagaana oyitamu ebyali South Africa mwabiraba naye ekiseera kyakola ki kyatuuka era ne bagenda olwekyo kyetukubiriza bannayuganda buli wenfuna omukisa twagala benyigire mu byofuzi by'eggwanga baleme birekera ffe ng'abakulembeze kubanga naffe tulina ebizibu bingi bangi be tuli nabo nga tebali ku mulamwa gwaffe naye nga boogera NUP n'olwekyo bwe tunaaba twesiza abakulembeze ffe ababalonda nga naffe tutaddewo eddoboozi tuyinza okusigala nga mwami Museveni akyatukola ki akyatufuga n'olwekyo tugamba nti abantu abali ewansi namwe mwenyigire mu byobufuzi mwenyigire mu kukyusa eggwanga lyammwe osobola obutabeera kansala naye ku kyalo kyo beera Kyagulanyi beera Kyagulanyi ku kyalo kyo mu kitundu kyo mu katale w'okolera ku paaka w'ovugira booda ku stage w'ovugira booda ku paaka w'ovugira taxi mu katale gy'otundira ennyaanya beera Kyagulanyi beera kulya Sawulo asobola okwogera ebigambo by'enkyukakyuka bwe tunagenda tutambuza enjiri eyo bwetyo nze ngenda mbulira abantu nti wano Luweero mayiro ziri ana okuva e Kampala
Balax enkulu ey'amagye mu kiseera ekyo oba kati bagikyusa yali bombo naye abantu baava wano Mwami Museveni n'abakulembera n'abatwala eruweero ne balwana olutalo abantu emitwalo 5 ne bafaawo nga baagala okukyusa eggwanga lino. Kitegeeza ki nti abantu baali batuuse ekiseera nga bakomye nga bali ku kisenge nga bakkiriza nti kati tulina okukola ekijja kijja tulina okununula eggwanga lyaffe. Bagenda oluweero bayiraana ng'omusirikale n'abakeera ng'avudde embuyange ebombo tasobodde kuvaawo ataamuza ebigere n'atuuka naye olutalo baalulwana ne bakola ki ne baluwangula. Kyenjagala okubuulira Mwami Museveni n'abakulu mu gavumenti eno baleme kulowooza nti ebyafaayo bikyuka. Ebyafaayo tebikola ki tebikyuka. Tugenda kubanga tuli wano olunaku lumu ngera tuli ku programu ngeno ku TV twogera ng'olwo tujaganya ng'ebyafaayo bizeemu byogedde kye byayogera mu 8. Nolwekyo tebeewalawala kubanga ebintu bingi bakozesezza omukisa. Constitution bagikyusizza, ebisanja babijjamu, ekkomo ku myaka bagigyemu, naye waliwo ate ekkomo lya Katonda. Oba twagala oba tetwagala waliwo ekkomo lyaki lya Katonda. Kakati Mwami Museveni ate kati lyaliko lyalwanyisa kubanga juzi yali ekolono n'ayogera ekigambo nti essaawa yonna Uganda yammwe. Nze nsaawa yonna ngenda mu ki mu ggulu. Ekigambo ekyo bannayuganda kibazzeemu essuubi. Bw'abanga Mwami Museveni afuze eggwanga emyaka 38 yasobola okiraba nti Uganda yaffe abagenda okubeerawo Katonda baali bawadde omukisa okubeerawo ng'abalala bakoze eki bagenze mu ggulu kubanga bateekeddwa okukola ki ogenda oba oyagala oba tokola ki oba toyagala. Kakati awo wali Mwami Museveni kati waali watetenkanya ly'eppeesa kati lyali mu kunyiga agamba watya bwe mba ngenze mu ggulu ani gwe nsobola okuleka wano. Era mukiraba bulungi ali mu kutembeeta mutabani we era bannayuganda abagoberera ebyobufuzi mu biraba. Kakati Mwami Museveni ng'atufuze emyaka 38 ng'ate atukwasizzeewo emyaka 45 ye kati olwaleero ali mu 85 n'egimu emyaka bagyeggyako. Kakati atukwase omuvubuka w'emyaka 45 mukubemu ekifaananyi awo. Nolwekyo awo tuba tweyongerera amaanyi tugambe twagala kununula ggwanga lyaffe kubanga obuyinza buli mu ngalo zaffe. Butuweebwa ssemateeka butuweebwa ssemateeka tugenda mu kulonda 2026. Nze mbakubiriza mugoberere ebyobufuzi mukuba akalulu ate mufube okulaba nti oyo omuntu gwe mulonze yoyo alangiriddwa kuba amaanyi gammwe ovunaanyizibwa mubulina bwe mbanga mulonze abantu 5,000,000 oba 9,000,000 kale tugambe 5,000,000 mulonze Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kakati ezo 5,000,000 ezamulonze ziragawa nga Mwami Museveni ne banne bali mu kwerangirira 5,000,000 ziba zirazeewa. Nekyo tulina okuwaayo omuwendo okufuna ensi ennungi. Saulo tunulire ebigenda maaso Parliament Speaker Anita Among AAA yavaayo n'alangirira nga Parliament bwegenda okutambuza entuula zaayo mu bitundu bya Uganda ebyenjawulo regions. Era ndooza ebitundu ebyo Gulu, Masaka, Mbale n'ebitundu ebirala byalondobwayo ababaka bano ogenda okutuulizaayo enkiiko n'ekigendererwa ekyokulaba abeeyo bo bali batya obuweereza obwa gavumenti bubatuuseeko butya n'okwekaanya ekitundu okuvaawo n'ogenda eggulu obaako ebirala byewekkaanya. Abooludda oluvuganya baga nti ekintu kino malyansimbi kyakifere nnyo naye twalabye ababaka abava eggulu ng'aga nti mwabavuganya ate nedda muleke Palamenti ejje tubabuulire ensonga zaffe. Waliwo ebintu mukulu Sesanga ebimalamu essuubi oba oliawo ne bikumalamu n'amaanyi. Kati bw'owulira member wa Parliament abantu gwe bakerenkya ne balonda agende mu lukiiko olukulu olw'eggwanga abakiikirire nandirowoozeza nti member wa Parliament aba amanyi ebizibu ebiri mu kitundu kye. Naye member wa Parliament n'alowooza nti ebimu ku bizibu ebiri mu kitundu kye Parliament okubanga yazimbibwa Kampala nga teri ggulu kinakyo kizibu ekimu ekiri mu kitundu kye era bye bimu kubiganya enkulaakulana mu kitundu ekyo kikwasa ensonyi ate era kiba kyabwewussa nnyo eri member wa Parliament alowooza mu ndowooza efaanana bw'etyo. Ffenno ng'ab'enkyukakyuka obanga nze kule Saulo ziwaŋŋamba nti obwo bwonoonyi bwa ssente za mwi wa musolo era bye bimu oba oli obwa Museveni twalibadde tetumulinaako bizibu naye tasobodde kuyamba ggwanga lino.
okwonoona ssente z'omuwoomusolo bye twogera okudiibuuda ssente z'omuwoomusolo bye bimu ku bituluma value for money kubanga ssente bannayuganda bagibwako omusolo mungi naye bagumala bakuŋŋanyizibwako ne kugenda mu kitafu ky'eggwanga abantu ab'olubatu ne bagenda ne batandika okugujjayo nga bagusaasaanya mu nsaasaanya etali ntuufu kakati ekyokulabirako palamenti bw'ogitwala eggulu bakubeyo palamenti ebizibu by'eggulu bigenda kuba bivuddewo tugambe nti abantu b'eggulu abalonda memba palamenti be balonda eggulu be batakoze kimala era palamenti bw'eneegenda eggulu bamemba ba palamenti abagenda ogituulamu bagenda kuvaawa si be bano abatuula mu Kampala si be bagenda okugenda eggulu era palamenti bagituuza eggulu egenda kubanga bakeera kubaja nga bali mu konvoyi nga bagenda balambula ekyalo ku kyalo oba era bagenda tuula mu kifo kimu boogere ku bizibu by'eggulu oba n'ebizibu bya Uganda n'olwekyo bwe kyabwewussa eri bannayuganda abatuwuliriza n'abatulaba okwo kwonoona ssente z'amuwaamusolo era abantu b'eggulu baba balowooza nti n'okutambuza palamenti ogitwala eggulu waliwo enkyukakyuka gyekigenda oleeta eggulu ako kafuuwe balimba ekyebaliko tebakola ki okuleka bano abantu bagenda kwegabira ssente z'amuwaamusolo ekisooka bakoze dda ne procurement buli kimu bakimaze balina ofuna padiem balina ofuna gundi esente gye bagenda okusula mu mawoteeri mwe bagenda osula ebyokulya emmere tetuganyiwa ne badde balya kuba kati n'emmere gye badde balya wano ebadde entegeke omuntu abadde agibagabira wano ku palamenti kati bagenze eggulu kitegeeza omuntu alina ovuga okuva e Kampala okutwala emmere wa eggulu kuba tebajja kulya eggulu balina abasupply nga wano emmere ajja gibatwalira eggulu n'ebirala bingi balina ebigendo paperwork bintu bingi bye bagenda okukozesa n'olwekyo ezo zonna zonna ssente za muwaamusolo ate nga muntu w'eggulu owa wansi talina kyagenda kola ki kufuna kubanga palamenti bw'eneegenda eggulu terina muntu wa bulijjo gwe bagenda kuwa buvunaanyizibwa okujja otteesa mu palamenti nti bagenda kubeera awo bayite abantu b'ekitundu babeeko bye bateesa era babikonsideringe ng'ebiyisiddwa mu palamenti kubanga ssemateeka oba obuvunaanyizibwa takola ki tabubawa obuvunaanyizibwa buwa bamemba ba palamenti abamu bennyininyini abatula wano e Kampala abagenda okugenda eggulu abalemeddwa okubaako bye bakola nga babikolera wano e Kampala be bagenda eggulu ndowooza nti nezo ssente z'omuwoomusolo ze bagenda okwonoona nga batambuza palamenti mu region bandi badde baziteeka wali wabbali ne baidentifyinga ebizibu ebiri mu regions ezo eby'amaanyi ne bamanya nti nooba obuwumbi 3 tubutadde mu byenjigiriza mu buli region tuzimbeyo amasomero oba erya secondary oba erya primary oba eryazingwa palamenti y'eggwanga nti oba eddwaliro lino lyazimbibwa palamenti y'eggwanga naye zino ssente ze bagenda okwegabira ofuna allowance n'okulambulako kubanga tulowooze nti baleka bagenda bo mu kulambula abakiise abava eno mu Buganda balambuleko eggulu n'abeggulu bajje balambuleko eno mu Buganda oba ne mu region endala oba mu western oba mu eastern lwekyo nze kyendowooza naye nti no palamenti eno nti bw'etambula erina ebizibu byegenda okulaba kuba terina bizibu byegenda kulaba egenda kutuula mu kisaawe oba we bategese era tegenda kutuuka eri wansi mu sub-county tegenda tuuka ku kyalo ekyamolo etegere nti mu Amolo ebizibu ebiriyo bye bino era ebizibu memba palamenti byadayogerera e Kampala era byagenda okwogerera wa Amolo eggulu n'ekyo tulowooza nti okukunoona ssente za muwaamusolo era byebyo ebintu ebimu bye tuvunaananita amongi byatukoze mu palamenti eno ey'e11 ebyo bye batukoze bwe bukyamu bwe basinza otukola tebalina value for money ssente z'omuwoomusolo bazeegabidde ssente z'omuwoomusolo bazibbye nga bakozesa obuyinza obwo bwe beeterawo mu palamenti nga bakozesa parliamentary commission okulaba nga babba ssente z'omuwoomusolo beegabira ssente nga bwe baagala bwe tutambula extra digest mugoba nsonga abanyabo ne bassebo tuli ne Councillor Sauls wa Kawempe ey'amambuka ey'okubiri Kawempe North 2 akiika ku lukiiko olw'ekibuga ekikulu Kampala Capital City Authority twogera ku bigenda maaso mu ggwanga naye awendowooza ye nga ye ebintu bw'abiraba ku lw'abalonzi be neeyo mu bantu gy'atambulira ate mu bitundu ebirala naawe osobola okuwa endowoozayo era nammwe mubeereyo ne mubaako bye mukubaganyamu ebirowoozo ndoza Saulo tumalirize n'ensonga ya Electoral Commission ke kakiiko ak'ebyokulonda mu ggwanga Uganda kamaze okufulumya roadmap 2026 akalulu n'entambula bitya gye bigenda okutambula okuvira ddala mu kutereza enkalala mu kulonda campaign beke byonna byawedde abamu nno ku bannayuganda bagamba nti roadmap eno wadde yafulumiziddwa naye nga ebiraka ebituli ebibaddewo tebimaze kubwa biraka kubanga akalulu akawedde kaalimu bingi akakiiko k'ebyokulonda bye katagonjodde
okulaba nti kaddamu okuteekateeka akalulu. Electoral Commission egamba bo si bannabyabufuzi, bo they are independent electoral commission eteekebwawo ssemateeka, temubabuulira byabufuzi byammwe. Neyanziza mukulu Sesanga nina akantu katono ge banenelabire nga tetunagenda ku electoral commission. Abamemba ba parliament abakwatibwa nga bavunaana okubanga bali basaba ekyoja mu miro okuyisa bajeti y'ekitongole ekimu. Mwami Museveni waliwo we yayogera naye agenda kwogerako n'abalamuzi baleme okuwa beyiro abalyake abafaanana bwe batyo. Ebyo bye tubagamba nga twogera ku obulyake ne gavumenti n'olaba twesiba ku Mwami Museveni oba oli awo twandibadde tetukyamwogerako, twandibadde tetulina kizibu naye tetumuwalana ng'omuntu naye tuwalana enkola ye okusingira ddala gavumenti ye gyekola mu ggwanga lyaffe lino Uganda. Nolwekyo bye tuvumirira naye nga bwe tubagambe nti mugoberere ebyobufuzi mugende nga mulondoola ensonga zino nammwe mulabe gye zinakola ki, oba oli awo mugenda tandika okulaba ebintu naffe nga bwe tukola ki nga bwe tubiraba. Akati tugende ku Electoral Commission balina akagambo ako the Independent Electoral Commission bakakoppe Kenya, bo bakoppa kigambo naye enkola yaabwe yonna tetegeeza kigambo ekyo kyekikola ki, kubanga abagamba Independent Electoral Commission bali boogera nga boogera omutima ogw'ekigambo Independent Electoral Commission. Omuntu yeetengeredde ekitongole ekyo ekifuga ebyokulonda mu Uganda kyetengeredde, tekirina akikubira kasimu nti wano twandiyagadde ono, wano twandiyagadde okole bwoti, wano twandiyagadde okole bwoti. Gwe omutima ogwateekebwa mu ssemateeka okuteekamu ekigambo Independent Electoral Commission. Bano kati kye bafuula ng'engabo yaabwe mu bye baagala okukozesa tibbotebe. Naye bw'otunuulira okulonda kwaffe wano mu Uganda nga tusinzira ku kulonda okukadde olabira ddala ebikolebwa nga oli anominatinze nga president avuganya ku bwa president naye nga yakamala okunominatinga ne bamuwambirawo engoye ne baziyuza naye nga n'abasirikale be bamuwadde webali naye ng'avunanyizibwa ku basirikale abo Electoral Commission kuba ye bamuwadde ng'ekolaganira wamu ne Uganda Police ne Ministry ya Internal Affairs ebyokwerinda naye n'oyo akulira ebyokulonda n'atavaayo wadde ogenda ovumirira ekikoleddwa ku muntu gw'amaze okukakasa ng'agenda okuvuganya ku bwa president okukolebwa mu mbeera bwetu. Ddala osobola okuvaayo oba olina moral authority egamba bannayuganda nti ekitongole ky'okulembera kiri independent. Olwaleero tulina enkola roadmap yafulumye naye nga ne bannayuganda abamu tebannaba kusomesebwa kutegeera obuvunanyizibwa bwabwe ki. Mweno roadmap yakoze eki eyafulumye. Bwe baba era bagazetinga polling station munnansi munnayuganda abeera ku kyalo okwo kwe bagikola alina buvunanyizibwa ki tebamanyi. Naye ssente Electoral Commission egamba twagala obuwumbi 2 twagala obuwumbi 15 tukole ku nsonga zino naye ng'ensonga ezo zirimu n'okusomesa abantu okubategeeza n'okwebuuza ku bantu ti polling station webeera wano ebakosa etya tusobola giteekawa webayambira kubanga polling station ezimu ziri mu awantu wezitasaanidde kola ki kubeera okusinziira ku nkula y'ekifo. Mumanyi ebibangirizi bye twalina ebisinga obungi abantu batunze amataka, amasomero ge tulina tegakyalina bisaawe, amakanisa ge tulina ge twakozesanga tegakyalina bisaawe, kanisa osanga olubalaza kisaawe. Ebyo byonna gavumenti ebiraba esobola okuyamba abantu ebiraba, amasomero gatundiddwa, amakanisa bali mu kweyiya, gavumenti esinana bwe sobola kuyambako ku makanisa nti ettaka tebalitunda, abantu abamu abaana bakitaabwe bagaba amataka ne bagagabira ekkanisa, kati abaana bwafunayo omuwaatu anajja n'agamba nti babawa mu bukyamu taata teyabawa, bazzemu ettaka bazzemu bakoze eki balitunze. Naye gavumenti ekola ki? Eraba etunula. Kakati kitegeeza ki nti engootaana y'ebyokulonda etandikira wano mu ntandikwa, abantu mutamanya buvunanyizibwa bwabwe. Electoral Commission negenda nekola ebintu ebiri wabweru w'amateeka. Akati waliwo abasibe betugamba nti basibwa babyabufuzi, tugenda kuyingira akalulu akalala nga n'abasooka okusibwa tebannaba kuteebwa. Kakati gwe abantu bagamba oti ndina akalulu kootegeka amazima n'obwenkanya nga bo bakakasa nti waliwo abantu abasibwa olw'ebyobufuzi abatannaba kuteebwa. Gwe ng'Electoral Commission gwe ng'avunanyizibwa kutegeka akalulu kiki kyokozeewo? Buvunanyizibwa ki bw'okoze okwogeranya ne gavumenti yeyo eri mu buyinza gye walangirira kubanga gwe wagirangirira?
buvunaanyizibwa ki bw'okoze okuzzaamu abantu omutima ogulonda n'okutegeera nti bwe balonda bafuna kino kiki ky'okoze. Nolwekyo twagala okubuulira bannayuganda nti ground teri leveled. W'olaba olwaleero Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'asazeewo okgenda okwogerako n'abantu muvunaanyizibwa obubwe ssemateeka ey'ebibiina by'ebyobufuzi ne bamugaana. N'olaba muganda waffe Kizza Besigye nga ye bamukoze eki nga bamukkiriza. N'olaba Mawu nga yo DP olwokuba yeegatta ku NRM yo bagikiriza. N'olaba aba PLU nga batambula nga bwe baagala. N'olaba Mwami Museveni nga bakuba enkiiko nga bwe bakola ki nga bwe baagala nga tebabagambyeko. Naye ggwe olw'okuba nti oli mu kubavuganya oluvaayo bw'oti ne bakola ki ne bakugaana okutambula. Ebyo byonna Electoral Commission ebimanyi. Twagala ekigambo independent ekikozese ng'esobola n'okuvaayo okuvumirira gavumenti eri mu buyinza. Tetugaanyi be bamuwa omulimu naye olina okumanya obuvunaanyizibwa bwo mu ggwanga lyo. Twagala tukkirize oba tugaane abaana bammwe mugenda balekerawo bali wano mu Uganda temugenda kubatwala mu nsi ndala. Senga Uganda ejjamu akavuyo mwenna nammwe abantu bamwe bagenda kulumwa kyekimu tebalina we bagenda kulaga. Wanaamini bwe bamuwaŋŋangusa wano yagenda n'agenda e Zimbabwe ne Zambia yagenda bwomu. Abaana be yabaleka wano bazzukulu be era we bali wano. Kitegeeza nti n'abantu abali mu gavumenti eno senga ebintu byate bigenze bulungi era mugenda kusigala wano. Nolwekyo tulowooza nti ebintu bye tulaba ebitatambula bulungi n'oba oba wagira NRM nga muli mu lukiiko lw'e NRM byogereko kubanga lino eggwanga liryo. Bw'obanga ggwe okulira Electoral Commission byogereko. Bw'obanga ggwe saaba minisita byogereko. Bw'oba ggwe saabalamuzi byogereko kubanga eggwanga bali baliguddemu akatabanguko naawe ogenda funa ebizibu byebimu. Tulina wano abantu wano mu kulonda okuwedde abantu abamu bansonyiwe sibogeddeeko bubi Mukama emiyo gyabwe agiramuza ekisa. Tulina wano omukulu eyali ow'amagye gwe bajja Somalia okujja wano okulira operation yayogera ebigambo biyitirivu naye bwe yali ali ewaka yafusimatuka ku katebe ne bagamba yagwa n'afuna kiroti. Paul Ketch. Paul Ketch Katonda n'amuyita naye famire ye yasigala wano. Olwaleero taliiwo naye bw'abanga alina ebikyamu bye yakola nga bamutunulira mu kifaananyi ekyo ne famire ye bagenda gibikola ki bikikola gibiteekako naye ng'akyamazima famire teyaliiyo. Tugamba ki nti bw'oba ofuna omukisa ng'oli Katonda olina ddala lyakutaddeko nga mulina ebintu bye tuteesaako bya ggwanga yogera ebisobola okuyamba eggwanga lyo. Waliwo omulala yagamba nti nno abakalakasa nga tebanabagenda kwekalakasa basooke bafune kofini naye kyamazima ne be baasibira obwemage abamu bakyali balamu naye ye Mukama yasalawo kofini neekola ki nejja. Nolwekyo bwe tubanga tulina ebintu bye twogera eri eggwanga nga tulina ebintu bye tulaba nga twagala eggwanga lyaffe lyegatteko tusookenga okulowooza eggwanga lyaffe okusinga ffe abantu. Tuleme okwerowoozaako ffe ng'abantu tulowooze nnyo ku ggwanga lyaffe n'okulaba butya bwe tusobola okubeera n'eggwanga eddungi erisobola okubeerawo nga naffe tetukola ki nga tetuliiwo nga lyeyagaza abaana baffe. Era kyova olaba nze ekinteeka mu byobufuzi oba olyawo nandibadde nabikoowadde olw'embeera gye birimu n'engeri gye tuyisibwamu naye tugamba twagala oteeka ettaffaali ku ggwanga lyaffe tuleme kubeera ng'abantu abaali awo ebizeezengere ng'eggwanga lyononeka nga tutunula. Nolwekyo n'abantu abali eyo mujje tube n'eddoboozi limu tutaase eggwanga lyaffe kuba lino eggwanga lyaffe lyeryaffe. Olwaleero bw'ovaana n'ogenda mu Amerika ne bakuwa obutuuze mu Amerika oba oli munnayuganda ebyo byansi naye waliwo Katonda bye yasalawo tubeere nga tetunaba kubeerawo n'agamba nti kulya Sawulo alizaalibwa mu Buganda alizaalibwa mu Uganda. Ekyo sina bwe nsobola kyejjako sesanga naye tolina bwe nsobola kyejjako n'abatulaba eyo tosobola keeranja n'oga nti nze abanzaala baakola ensobi nali Mulundi n'olwekyo kati nzize e Burundi n'abantu basobogamba kanzire waffe e Burundi ne woba otuuse banzoga nti ono omulalu avuddewa gwe tutamanyi kwegamba ne bajjajjawo ne baba bava Burundi naye abantu basobola okulaba ng'omuki ng'omulalu. Nolwekyo twegattire wamu tulabe nga tulina engeri gye tusobola okuyamba eggwanga lyaffe okuliteeka awo kubanga katono nnyo kenjagala era okwongerako. Njagala bannayuganda bategeere kubanga twogedde ebigambo bingi naye twagala bafumiitirize era bamanye kubanga bingi tebabimanyi. Waliwo ebintu edda bwe twali tukula bakadde baffe nga ffe Abaganda batukuza mu nkula ey'ekintu kiramu. Abaganda balina ebintu bye baasabikanga oba oliawo abantu ne batabitegeera. Omwana omuto nga bamugamba bw'okuula erinnyo emmese ekuwaaki sente naye byalina ebigendererwa omwana afune amaanyi agakula ki aleme okugerekera. Kakati waliwo abantu abayinza okulowooza nga balaba Mwami Museveni mu kifaananyi eky'Obwakabaka
nga bamulabanga Museveni nanyini Uganda. Waliyo n'omuntu ali eyo atulabo batuwuliriza nga yalowooza nti Uganda ya mwami Museveni. Njagala kubajjukiza. Uganda eno si ya mwami Museveni. Yaffe. Uganda yaffe ffenna. Mwami Museveni yatandika n'omugabo ogwenkanankana n'ogwange. Najja n'abuzaabuza bajjajjaffe, baganda baffe ne bataata baffe ne bamuyambako mu lwaniro olutalo nga balowooza nti agenda kununula eggwanga lino. Najja n'abeera mu bukulembeze kati emyaka 38. Kyamazima ne wabanga yalina byayagala okukola abikoze. Kiba kyabwewusa nnyo okusigala ku myaka 38 nga tukyawagira mwami Museveni. Ebiganye. N'ekyo nga bwe mbagambye nti eggwanga lyaffe ffenna twegatte wamu. Tulonde twetabe mu kulonda nga tuyita mu ssemateeka. Tukozese obuvunaanyizibwa ssemateeka bw'atuwa tukyuse eggwanga lyaffe. Tuteekeko omukulembeze omulala agenda okulumirira eggwanga lyaffe. Mwami Museveni byakoze abikoze n'ebiganye bikoze eki? Tugambe ebiganye bye ebisinga obungi kati tugende n'ekyo twetabe mu mbeera ey'okulaba nga tukyuse eggwanga lyaffe nga tuzza eggwanga lyaffe ku maapu nga Uganda ng'eddamu ng'ebeera Pearl of Africa. N'okusingira ddala ekigambo ekiri ku ngabo yaffe for God and my country kitubeere ku mitima gye. Lwakatonda n'ensi yange. Kale tweyanziza nnyo tweyanzeege Saulo Ziwa kulya omubaka ku lukiiko lu Kampala Capital City Authority akiikirira abantu ba Kawempe North 2. Kawempe North 2 erimu ki? Erimu Emiruka, Mpererwe, Kanyanya, Komamboga ne Kawempe 2. Ne Kawempe 2. N'ebyalo biri 16. Mulimu Sebagala, Kiganda, Tula, Mugalu, Nammere, Sekanyonyi, Sekati, Komamboga Central, Kwata, Kanyanya Komamboga, Katalemwa, Lutunda, Wampamba, Kitambuza ne Kikuubo opone Kiyanja. Byebyalo 16 byenkiikirira. Okay. Kale bwete betambudeo nakolalo banyamo ne basebo kula Extra Digest mugoba nsonga kansala kulya tujja mweyongeza n'abantu abalala bobanga olina ebigambo ebizimba eggwanga ebigambo ebyongera ku ggwanga obambulamu bwaffe obwa bulijjo oli waddembe okujja Entebbe ne tujibugumya atenga bwe twogera ebigambo bino tuyige katumwerekeleze nate agenda akole emilimo emirala nze sesanga bate the great ne Dan Mugoya kula Extra Digest mugoba nsonga akuume.